tojja kunsobola Junior. Oyina ebizibu bingi. Junior oyina ebizibu bingi. Ojjukira ng'osomera ku St. Maria Goet SS Katende. Ngono tuvayo. Tebaka ku nnyoko. Kankule ekikukonya abonye kisooka. Wano mu Buganda singa omuntu azaala mu muganda we mu mwannyina kive ekikolimo kigenda ne ku baana. Jjukira kitaawo nga tannafa oba nga afudde. Omukazi asemba yenda omwana omuto. Buuza Kwezi yabyogera. Yamuzaala mwannyina. Ekyo kikolimo. Nnyoko nga bamufuna bamubba ku mukolo. Kyokka ate naawe omwana noyagala omweberekeko oba n'omweberekako wandyeberekese ku kisolo. Naye maama ati tonywa njaga. Kyova nakusindika wa mwami Magala akwambulule ogendeyo omwetondere deni omubuulire ekyo akikuggyeko asobola okuyamba nakutwala mbasajja abakulu. Kuba emizizo giba mingi nnyo oba ogombaganyiza oba okoze amawano. Kati olina amawano ga kitaawo okuzaala mwannyina. Kitaawo ayinayo emisango gy'okubba omukazi ku mukolo. Gwoza gwe yabbako omukazi ku mukolo. How is it? Tirikiti awulira yagenda awulira ati. Kati nawo omwana weebase ku nnyoko. Gwoza kimu kika bakugobamu. Bakimanyi ab'ekika. Bakimanyi. Gwali otwaddeko nnyoko omukazi. Kale oba oli bisekso wali otaddeko nnyoko omusajja noga nti ono ebba wange. Nothing. Gwoza ensi tekimanyi abantu abamu tebakimanyi abakulu abasirise. Abaatulanga awo ku Joyster. Kitaawo bwe yafuna okubuulirako ekyama ekyo. Piti manager Doni mubuuze tamale yagamba atya. Kimanyi ne Kasuku baamugamba ndowooza ntebereza okuba nga baamugamba. Nga gundi yamugamba. Tamale. Kakankaka abimanyi kakankaka. Ateekeddwa okuba nga abimanyi. Nekitaawo tuuka omuvuma naye okuvuma bw'atyo. Busungu buva ku nnyoko. Mutuleke. Ekyokwebaka ku nnyoko tekijja kuvaako paka nga weeyambuludde. N'obuwoofu oli wakuteekebwa ku lusalosalo ku bukojja bwa nnyoko. Obanga mupakasi. Lusalosalo. Obanga yeetuze. Wasinga ne mu kwetuga. Olwokuba ina TikTok okere nkombereko emimwanze. Kali kamanye ng'akoza n'owebbwa. Nze. Ate nze sirwana lutalo lw'essimale. Gwe nkumaze. Bidde mazima. Kati ngaffe abalabira ewala. Wano wayokyeza. Kyagulanyi wabanga atambudde. Isaawe emyezi 2 kwebiri kitundu. Nawe otambule. Ate olina sooka kuba press conference mbannamawulire obuuza abantu banange nze plan ndi mukyawe nzije. Kabaka yakasinkana president omulonde Namboole. Abantu bakyali mbikujjuko bali meefuga. Ndowooza walabye mbu kati Abannayuganda obeesibako bwesibi. Waliwo omuzeeyi we yakubidde ejjambo mbwana obuto ne ngamba Mukama Katonda. Muzeeyi wayokyezza. The truth. Wayokyezza. Oba yabadde agenda Kyankwanze mu lusirika. Kyokka alina ba bodyguard abamukuuma. Oba kati babasasulira ki? Ekkubo kkalumbu olina bakanyama n'emmundu. Do not let the Bagandas get the numbers. Ebyo bye byammwe bigambo byammwe. Do not let the Bagandas get the numbers. Enamba bazifunye Namboole. Mazima. Naye muzeeyi toddamu ttako. Enalina kubalira ku byentambula mugobe.